Embeera bweti bwebadde ku kyalo Nakuwadde Bbira mu disitulikiti y'e Wakiso, abatuuze bwe bakombye kwerima nga tebakkiriza poliisi kutwala mulambo gwa munnaabwe. Eyafudde ategeera ekiseke ery'amagambo ng'abadde mutuuze mu kitundu kino era nga yafiiridde mu nnyumba ye akawungeezi k'eggulo. Kino kiwaliriza poliisi okujja okutwala omulambo okuzuula ekyamusse abatuuze kye babadde bawakanya. Kyaddaaki poliisi emaze n'ewangula n'etwala omulambo okwekebejjebwa wakati mu Namutikwa w'enkuba obwedda afudde emba. Wabula abatuuze bagamba nti okufa kw'ono kwavudde ku kitongole Kinema okuteeka laama ku nnyumba ye nti yeesenza mu lutobazi era essaawa yonna yakusendebwa olunaku lw'eggulo. Bamenya buli kye bagala bamumenye masanafu najja n'agula eno nawa neera bamumenyeewo wuuyo afudde bajje bamulye. Sinzira ku kiriwo nga bwe kifaanana. Abantu bafuse momboze mu nsi balinga abatali bannayuganda. Simanyi kiri mabega w'ekyo ne beebanga Nema. Abantu yali bawadde date. Ettaka lye bazanyirako ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Nze mwami wa Kabaka atwala ekitundu kino. Kakati bw'oŋŋamba ettaka lino nti Nema erinako obuyinza olunanyiriro Ssaabasajja Kabaka y'obuyinza bwe buli luddawa. Poliisi ebyogerwa abatuuze ebisambaze nti ono abadde yafa ennaku 2 emabega. Okunoonyereza kwaffe kulaga nti yafa nnaku 2-3 mabega kubanga omulambo gwe twagusanze nga emmese badde egiriddemu ng'erimu ebiwundu ng'ebiwundu bino biraga nti emmese yekoze ki yabiridde. Onyanga agamba ono abadde abeera yekka nga yandiba yalumbiddwa ekirwadde ekyamukkiriza ezzira kumwa. Kukubiriza abantu mulanga nti oba owulira nti owulira obugonvugonvu musujjasujja towulira bulungi bambi ate ng'obeera weka bambi tosaba toyingira n'oweegalira mu nnyumba. We tuviiriddeyo ng'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.